bituufu ebya Fiona mukyala wange sikyakwekwe. Congratulations. Ndowooza ne bafans nabo banakugambireko congratulations. Wadda tulina n'omwana bitegeddere. Ekisiibo tukiraba kikuyiseemu. Nze mbadde sisiiba badde nsiibulula. Yemu abamu kwe badde batasiiba naye nga kitambudde kitya ku sayidi y'abayimbi. Simanyi Olwaki? ate ze byowalala manyi byewala. Okay, twogereko ku music gw'obadde ota kumpi buli luvannyuma lwa wiiki tulwadde kulaba ng'otadde music, tulaba chill, tulaba ennyimba nnyingi, tulaba ez'abanigeria ze bazinirako. Kiki ennaku zino badde weerelaxinga nga wekkakkanya kuta music yeka? Music nkola naye kati nyina n'ebirala byenkwasaganya bingi, but still music is my thing. Naye muobudde olugwe kambulira ku pesi yange, sitambulira ku pressure kimanyi. Okay, tulina oluyimba lwe twalabye olwa chill. Waliwo abantu abalwesibyeko ku social media mu royalties zaalwo lwonna lunaku olututte. Waliwo omuwala agamba bamuyitani agamba si wa muno mu Uganda. Ewe Cameroon. Yes. Kiri kitya tutangaze alimba just ndowooza anoonyamu attention oba si kyekyo nga waliwo abamumisiridinga obanga alina kyatamanyi, because olimba ku YouTube olina 5 million eza views. Kati bo basooke bakwate bagende banoonyereze views 5 million, buli million bakisasula sente meka ku YouTube, era 5 million zivaamu sente meka. Awo balyoke batunulire byayogera nabo babivirivu oba okitegeera, kubanga views tezeekweka ate si information ya YouTube teyeekweka, it's a go out there oba okitegeera. Ekyokubiri bo bennyini bebaluvunanyizibwako kubanga bebaludistributing oba okitegeera. Nze the only thing I benefit from that song is the views on YouTube, naye apart from that agamba omuwala nti no bamusaba sente. Samusaba sente kubanze saba sente for collaboration, naye nali America ng'ate yeetaaga recording nange nga nyina okweyongezayo ticket, ne baleeta $10 to extend my ticket. Okitegedde ne otherwise nga kati ansasula kuti zisasuzangako mutukolako. Twawulidde bino ebintu bya sente bye tubadde nga mulina lyonna ebbanga nti Wuma yamaze nebeegattako era akasente ne katebwa katandise obagendamu. Ebyo bya secretariat sinze. I'm just a president. It is the secretariat to talk about management. Yes. Lero bya sente goino bitutangaza kwebbanga lyonna gwobadde ng'otutangaza. Nze the president kati mmanyi nakubuuza secretariat kyekiriwo naye kati sirina information yonna, sinne bataba namba report. Yes. Naye nga muyise mu biki okubeera nga federation yegatta ne Wuma kwako akakufuŋŋano kabaddewo nga kangi? Honestly speaking, nze ndi njogedde nabo ebbanga ddene oba okitegeera, to bring them on board, balaga nti we are one, tulina okukolera industry eryawamu. For example, tulina ebizibu ebitunyika okusinga just ebitonotono ng'ebizibu nga copyrightiro, tulina emisolo egitulagibwa mingi nnyo, tulina obuzibu bwa CMO tezitusasula, telecos music zikozesa wabwerere, tulina ebizibu bya mental health, abayimbi abamu bali mu rehabs, tulina ebizibu bingi nnyo okusoboka just okwogera ku muntu obutonotono. So ebyo byonna mbadde nga nzija bibalaga. I'm not sure ekyo baba bamaze okuteekayo empapula zaabwe mu secretariat tonight. I'm not sure. Naye bwe baba bakikoze okubeera ndiko. Twabadde tuli awo n'abaawo memba omu mu parliament gwe baba appointinga kuba minisita n'avaayo ng'ensonga gye yatandikiddeko ya copyright law ng'ate bamulondedde mu kitiibwa kirala. Yali yabyogerako ddala kati gwe tomanyi ye yaleeta private members bill eya copyright law. Okitegedde speaker n'akwasa obuvunanyizibwa ICT department ekulira mwami ICT committee, then nga balyenda okuwulirwa kati baali bakola report eyo nga eyaleeta bill alina okujja. Okitegedde olina okukolamu ka research ebintu anti nno bwe twabadde awo nga abantu bagamba ye ekitegeeza bino ebibadde bitambula ku social media ebivubuŋŋana nti ono omukyala wa Kenzo lwaki asookedde na copyright law.
bituufu ebya Fiona. Fiona mukyala wange sikyakwekweka. Congratulations. Ndowooza ne bafans nabo banakugambye congratulations kubanga obaddeko ogamba best friend yo. Omutalakati nga yo omuntu kubanga ebyo nabo baagala byakwadda tulina n'omwana ebitegeddere ebya famire nabijja mu mawulire era senga tukwabadde kulayira n'emyaka 2 twandikimaze nga temumanyi. Family is personal business. Any other questions for you this time round? I'm not here to discuss that. If what they get to man, Gambia, Muntuwa, second, ekyo kitegedde. Ebisigadde ebyokuda osimanya ate we are talking about the minister, twogera ku minister, the council. Nsobola mwogera ku justice. And apart from even being a minister, family matters, just personal business. It's serious problem. You don't go like the business.